Okukwatwa kwa Nyanzi kwizireho bwanyuma y'abaturage okwibiraho chairman w'entebe yo kubanza w'ekyaro kya Kanakuriya erikushangwa mu town council ya Kyazanga David Sebuguzi bwanyuma yo kureba omwana ogwo mu irwaro. Nengamba nyabo buli omwana no muyito tanangamba yasoka kunimba nti omwana wa muganda we. Nino vanya chena tegera nti omwana wa muwala we. Amangu ago yana baza polisi y'Kyazanga osaidio yafayo nnyo ku nsonga z'abaana. Yansindikira omusirikale omukyala tukwata omukyalo ono ne muteka moroka yange nze mwennyini ne mwetwalira ku polisi. Okurigirira alisho omwana ogubaire nabonabonesibwa Sowedi Juko nagira ngu amahurire go kubonabonesibwa k'omwana okugamugwira omu matu akairikangiraho yamwakira yamutwara mu irwariro erihango okwenda kucungura amagara ge. Mama wankubira ngamba jangu polisi ngamba bamusibye tukayo nga amahurire ga mwana gamusibiza okutulugunya omwana. Tugenda mu ddwaliro omwana tumusanga ku oxygen. Banyuma abasawo b'eddwaliro Kyazanga tugamba omwana tuyinza obutamusobola mu mwongere yokko. Nkwatagana ne polisi ne ambulance y'Kyazanga banyamba leeta omwana mu ddwaliro e Mulago. Nekyanzigwako wanatuka ku mwana wange mama gwe yangamba ati ali mu mbeera nnungi. Ng'omwana wange n'okuzirika yazirise natuka ne ku oxygen. Ishe omwana ogu nashaba ngu abikira okukwata aboona babayambe babase kutunga oburinganiza. Kati omwana waali naye ng'embeera tinaba kubaako yadde ennungi n'ekyomukisa omulungi omukadde Nazaala ye poliisi ali mu mikono gy'ab'obuyinza era nsaba abasobola okunnyamba kitongole kiramuzi poliisi beebale nnyo bannyambyeko ekisobose sobola okukwata omukyalo oyo. Naye kati tugenda mu mbuga z'amateeka zitulamule. Chairman w'entebe y'okubanza w'omwanya ogwo gw'omwana ogwo abaire naatuuramu yashaba ba chairman bagenzi be okuzaabuzoora amaisho okureebuuza abaana boona omu kicweka kyabo barikubonabonesibwa gw'ahabw'okuba baingi nibaba bataine kirwanirira. Ani beero si wano mwe musigaddewo mwekka okutaasa abaana naye abaana batulugunyizibwa mu mayumba eyo gavumenti gyetatuuka. Chairman faayo nnyo omanya abaana basula batya osobola okulaba abaana nga bali bulungi naye abaana batulugunyizibwa. Chairman w'entebe ya kataano wa Rengo Otoreinwe Abbas Kizito yajumirira ekikorwa ky'omukazi ogu kandi yashaba abaturage buli omu kuba mbega wa mugenzi we ngu leero nibo barabaase kumaraho ebikorwa nk'ebi eby'okubonabonesibwa kw'abaana b'ihanga. Era nsaba mwenna abali eyo nga olina omwana gw'omanyi atulugunyizibwa oba muzadde we oba muntu amwinako obuvunaanyizibwa muntulugunyiza yonna ey'okumukuba ey'okumwokya ey'okumumma ekyokulya obutamutwala mu ddwaliro n'embeera yonna n'okumusosola mututuukeko tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe. Omugambirizi wa poliisi abwa Masaka Empango Twaha Kasirye yahamya okukwatwa kwa Nanyanzi kandi yagira ngu eshaaha yona naaza kutwarwa omu kooti abitebi. Poliisi yaffe wano mu Lwengo district esobodde okukwata era n'eggalira omukyala amanyiddwa nga Nanyanzi Immaculate myaka 45 kubigambibwa nti bwatu yagenze maaso n'atulugunya muzzukulu we wa myaka 2 gyokka nga kigambibwa oluvannyuma lw'okumanya nti muwala we asitudde agenda Bulaaya ku kyero ono yakosezza akakisa kano abeere nga atulugunya omwana. Kasirye yajumirira ekikorwa ky'omukazi ogu kandi yashaba abazaire boona okuba beerinzi ahari aba bakuheereza abaana baabo. Tuvumirira ebikolwa ebikolebwa abantu ate betwesiga kati nga jjajja okuba nga ate yenyigira mu bikolwa ebitulugunya omwana. Ono tumukutte era nga aguddwako emisango gy'otulugunya omwana gye tugenda okukakasa nti abeera ekyokulabirako eri abalala. Gasha kwa Bashir Karema habwa tayari West mu Rengo.